yaliko omulamuzi era puliida J.W. Kanyihamba bw'atyo yasobodde okubeera ng'aziikibwa, naye mu kuziikibwa kwe bingi bye twasobodde okuba ntulabamu era ebyatunyumidde nga mu byo leader of opposition aliko kaakati Joel Ssenyonyi Besekezi yasobodde okubeera ng'ate asimattuka akatego akabadde kamutegeddwa abasirikale oba ababadde bategekera abantu we batuula ono basobodde okubeera nga bamulagira atuule mu maaso ate mukama we Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atuule ku layini ey'okubiri. Kino nno kyeyasobodde okubeera ng'abuuka era n'asalawo asabe mukama we ate yaba atuula mu maaso ye atuule emabega ne Secretary General David Lesu Rubongoya. Naye ekyasinze okubeera nga kinnyumira ate abadde bategeka okutuula kwa bano ekyo bakigaanye, wakiri ne babagamba mwenna mutuule ku layini ey'okubiri. Ate ye yaliko munnamawulire era yaliko munnankyukakyuka nga yeesimbawoko ne ku tikiti y'ekibiina ki Forum for Democratic Change amanyiddwa nga Muyanga Lutaaya. Ono nno yasobodde okubeera nga yeegatta ku kibiina kya National Resistance Movement era bw'atyo yasobodde okwetaba mu kamyufu ke yasobodde okuba ng'akubwamu n'enkoona n'enywa. Ono akyevuma akamyufu ka NRM kagamba nti kabadde kajjuddemu obubbi wamu n'embeera embi era enzibu ddala. Ekyasinze okunnuma nga n'abaana abato myaka 5 myaka 6 7 10 kali mu layini era bw'okayisaako omukono nange mpa kati fe abazadde nga tolina bw'omuyisaako ssente n'omuwa akitegedde nti zino ssente za campaign oyotaba ba campaign mbirombiro kwakamanyi ejja kubaayo okufa. Mukyala wange yanga nti lekerawo bbawa ssente abaana abato etandika kugulanga mikebe gya swiiti kali ng'abakulu ssente abato era ng'olaba omwana engeri alwanyamu akaswiiti mulaba omutima guli ogw'okuba neketulia gukoze eki era olumala mu akaswiiti bw'oti muyanga yanga kyatayimbye ng'otuuka kitegeeza nti akaswiiti kamuyingidde kata kyayogeranga ye ayogeranga swiiti. So nze ndowooza nti tuleme kubizannyiramu kubanga mpulira olubalaate ndikujogerera olubalato abantu abagabye ssente zo bantu bakulu mu gavumenti baminisita bennyini at least n'ebifaananyi mubirina nga baminisita basimbya line. We cannot have a country that rots from the custodians of its morality nti abateeka okukuuma empiso ziyigiriza abaana ate be basoose okusiiwuuka. We cannot. Bulidde nfunye amasimu mangi ng'abantu banvuma, nfunye amasimu mangi nga ndibanga nti nawugulala oza simanyi kyendiko nga banga nti simanyi gye nalaga sina direction sibitegeera ebyo njogera byaki teri munabyafuza ayogera mazima biki kati ate nze enfuuse ekizibu eyayogedde naye nga amazima nkubulire nze nakeera ku makya kw'olunaku ng'akabando kuba twateekanga mu bando ng'oteeka muno bando n'opasula namuno ogira bugizi omuwa olukumi okwangulo nakomawo nga kabando sikamanyi nkeera ku makya okugenda mu byange ogenda okukwata muno okugira bweti nga kabando kakyalimu. So sente zetwagaba it was public era bw'oba nga aliwo egaana genda ku miryango gya banka obasabe CCTV cameras olaba mikade bafulumanga n'ebibando by'essente empya eziwanyisiddwa. Ate ebirala ebyabadde mu kuziika J.W. Kanyihamba olutalo olulala olwetumanyi oluli mu kibuga ekikulu Kampala wakati wa Zahara Luyirika ne Shamim Malende lwasobodde okubeera nga luddamu luno nno kati luli lwazze ku mutimbagano oluvannyuma lw'ebifaananyi oba obutambi bwasobodde okubeera nga bufuluma obwalaze abakulu bano bombiriri nga babuuzwa abakulembeze baabwe omuli Joel Ssenyonyi Rubongoya wamu ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano mu Zahara Luyirika yasoosewo naye yababuuzizza ng'ekyamazima akunaamiriza ate ye Shamim Malende bwe yazze omwana alabika yakozebwa ow'ekawempe amaviivi ku ttaka era twalabye nga n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima afa essanyu. Abaana bakyebuuza naye ddala kati kaadi erabika etandise okwekubiira. Ate ky'ekibiina kya People's Front for Freedom kino nno kyasobodde okubeera kisobodde okuba nga kyongera okutalaaga
eggwanga Uganda era twalabye Dr. Lulume Bayiga nga y'omu ku batandise okubanga bakulembera ekibiina kino okulaba nga beetooloola eggwanga lyattu lino erya Uganda okulaba nga babunya enjiri y'ekibiina. Ono nno jjukira yakava mu Democratic Party ne yeegatta ku kibiina kino nga omumyuka wa Lord Mayor Ssalongo Elias Lukwago omukulembeze w'ekibiina kino. Wano nga Deputy President wa PFF Freedom Party nga tuzze kwenunula abaagala okwenunula muwulirize ensi yaffe yawambibwa dda. Dr. Besigye azze atunnyonnyola lunye ffenna tuli mu buwambi. Bo bakawunyansiko bwe bajja mu 86 abaali babagalidde emmundu bawambibwa, ababawamba bafudde mu State House. Bwe bamala okubawamba ne bateekawo obwakabaka obwabwe. Olwaleero oyogera ku pulezidenti alina mukyala we ali mu gavumenti, alina muganda we co-president, alina mutabani we CDF. Ekintu kyonna bakikwata mu ngalo bwe tuti tetulina bwekyusizo. Olwaleero bawamba ebibiina by'obufuzi abantu mwe bandibadde bayisa amaloboozi gaabwe okwemulugunya. Bwe basookera ku FDC ne bagiwamba, baze ku DP bagiwambye, UPC bagiwamba dda, ebibiina ebirala nabyo biri ku mavivi gaabyo. Kiba kitegeeza nti omuntu owawansi asookerwako talina ddoboozi lyemulugunya buli erigenda kuyita. Njagala okwebaza bamemba ba FDC abaagirimu ne balaba nga babawamba ne basalawo okukola omukutu guno namutayiika kibiina amatoobuta PFF ne tufuna omukutu mwe twegazanyiza okusobola okwogera okwemulugunya kwebyo ebituluma. Mubakubireko mu ngalo bannange. Bw'oba nga ofunye PFF mu maaso gammwe, ofunye ekibiina mwasobola okutuusiza okwemulugunyako nga tewaliwo buwambe. Abawambe beba batufukamidde ku bulago nga tetussa. Bakozesa mawuna afukamira ku bulago bwa Democratic Party nga tetussa. Olwaleero ndi wano kubanga PFF weeri abanoonya okwemulugunya nga munoonya ekibiina ky'ebyobufuzi eky'abantu abasobola okutuusa okwemulugunya kwammwe n'okukukyusakyusa okusobola okufuula obuyinza. Bali mu kibiina kye bayita Freedom Party PFF. Freedom Party ani PFF. Ate okusunsulamu abagenda okubanga bafuna tikiti y'ekibiina ki National Unity Platform kiki agenda mu maaso ddala era twasobodde okubanga tulabako bannakibiina ng'ekyamazima batandika okubasoya kajojjoji w'ebibuuzo era abamu ku bazze okubanga bateekayo kasente mu mbeera y'okkuŋŋaanya ezinaayambako mu kampeyini ya 2026 basobodde okubeera nga basaba abakulembeze baabwe omuli n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okubeera nga ku luno obanga bagaba kaadi bawa abantu abanaasobola okuteesa si bano we bawa kaadi ne batuula mu paalamenti ne basirika bwecce naye n'ekyamazima abo balabika be basinga obungi. Saba Mr. President bonoba olabye kamera yange bonoba olabye akatambi kano. Mr. President sebo tukusaba bw'obanga mugaba kaadi tubeegayiridde temututunda tubeegayiridde temudiza abantu abatatuyambye kaadi ya abantu batwatuma okututeeseza nga tusobola kutuula mu palamenti n'ayogera ekigambo ekimu okuwanika omukono tumulabe. Ate yo poliisi ekyamazima eweze abasomesa okuba abaana oba okubateekako ebibonerezo ebikakali ddala era anaakwatibwa kaakati nno waako kidootoka. Ekyewuunyisa singa bino byaliwo mu myaka gyaffe kubanga ate emyaka egyaffe kino nno kyasukkanga naye kaakati balabika bakuba kibooko 5-2 edda baakubanga 12 omulundi gumu. Abasomesa mukyakuba abaana naye eggwanga ennaku zino liina obuli muntu yafuuka munnamawulire. Akatambi aka omusomesa kayinza okutwala mu kooti kamu bwe kati
omuntu omwe ajja kukwata vidiyo akutuwe ate otandike bisategeera biki. Corporal punishment teri mu mateeka bagiwera, so tetwagala kulaba muntu yenna akozesa corporal punishment ng'ekibonerezo. Ate eggwanga lya Tanzania lyasobodde okuba nga liwera abagwira okweyingiza mu bubizinesi obutonotono oba buyite retail, era ne balagirwa babeere nga bagenda mu bizinesi ennene ddala, zinene entono bazirekere bannansi. Nga wano tukira mu Uganda abagwira ate bali mu bizinesi obwaba mufuna mpola, ate ne kiremesa bannansi okubeera nga beegazanyiza mu ggwanga lyabwe. Omukama akunkuumire. Eno ye Fake Media, nze Shafik Lwanga. Gano ge masolo gaffe gabeerawo buli lunaku. Nkwagaliza ekyo ky'onjagaliza.